Omuyimbi King Saha si mumativu munnange ate ku kukwatibwa kwa Chairman Nyanzi esayidi eno wulira byakakasa munnange ate mu katambi ate nga n'omukulu Bobi Wine munnange naye avuddeyo n'abako byakakasa ekigenda munnange ate okubeera ate ekavule wulira eruuyi eno muganda wange era nga ngenda kubeera nga ntandika ne Bobi Wine ate Mansa wonjije n'omuyimbi King Saha ku katambi kano esayidi wano era nga ebibadde bitambula muganda wange gwe alaba Gemina Tiogi ku mawulire agabadde gagenda mu maaso wali Dr. Kizza Besigye nga akyali munnange ate mukomera era nga bolaba akatambi ako omukulu Bobi Wine nga bakavaayo munnange okugenda wali ate ku prison okulaba ku mukulu Dr. Kizza Besigye naye nga tebasobodde ate kola ki tebasobodde munnange ate mulaba era nga munnange tubadde nga tukyawulira munnange ate ebibadde bigenda mu maaso wali omukulu Chairman Nyanzi naye munnange ate n'awambibwa era nga wawulidde munnange ate ebyabadde bigenda mu maaso ku mukulu ono Chairman Nyanzi era nga wuno munnange Bobi Wine avuddeyo munnange wali nassa obubaka munnange ate wali ku mukutu gwe ogwa Facebook era nga agamba nti bagenda kubeera n'okusaba era nga bw'olabaawo ekifaananyi ekyo nga wookiraba era nga bw'olaba ekifaananyi ekyo ekiwandiikiddwako United Forces of Change era nga bagenda kubeera n'okusabira abantu abo Dr. Kizza Besigye Chairman Nyanzi kw'ossa ate n'abalala abali munnange ate mu prison esayidi awo naye nga munnange amawulire gakyagenda mu maaso okwewunyiikiriza abantu ku kukwatibwa kwa Chairman Nyanzi eruuyi eno era nga ku sayidi emu n'omuyimbi munnange ate King Saha wuuno munnange abadde ayina byayogerako ate ku kukwatibwa kwa Chairman Nyanzi eruuyi eno kansooke nkweko katambi kano ate mmale nkomewo naye ne gye tuli era tubanjizaayo tuli Nyanzi tuli mu Busoga tuwa naye era naye tubanja tuli Chairman Nyanzi omusirikale yina ali okumpi ne Chairman Nyanzi tubbireko nti bamuleese wano ebisigadde tujja kujja twebanjiza tuli Chairman Nyanzi ye hashtag eriwo kati free Chairman Nyanzi naye nga bwe kityo munnange ate bwekitambudde ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambulira ddala jjukira nti n'obeera ofuna notifications ku vidiyo empya ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo news updates endala katono nnyo bambi bwe kiti